Oyo omusajja gwentebeeza nti yatadde obutambi obwo. Yasoose kunkubira nga ntiisatiisa. Omusajja. Okuntiisatiisa nga saagala mwami wange amanyi kubanga Nicole abeera kojjaawe. Nga saagala amanyi nti omwana alina ekizibu ekigenda mu maaso. Kakati nabadde nkyali awo gayi nga ne vidiyo azimpa. Nemanya nno bitabuuse omusajja tasaaga. Kati omwami n'angamba nti ebbanga lyamala ng'omusajja oyo alina vidiyo ezo kkiriza gaana ajja kuzita. Essaawa yonna. Era abaana abawala mbakubiriza towerezanga bwereere bwo. N'abantu tebasobola kuweereza butambi obwo. Era olwo gwe nagambye naye owulira otyanga nkuweereza obutambi bwa muwalawo. Bwe butyo. Nze gamba ebikolwa bibyo ebimuleetera abantu okudawutinga emyaka gye. N'omubiri gwe ngeri gy'ali mu gimu. Kuba kati nyinza okubeera no Captain ng'onsinga emyaka nga 5 n'engeri gy'oli kakapa. Hadi ate ale tokisussa nnyo. Mbadde mpayikiza nti omubiri nsingako 3. 5 mingi. Captain nakulaba dda. Captain ekyo inasooka okulaba wali interviewinga Sheikh. Myaka gyedda. Nga gw'oliwa. Nali muto nga nakayingira Olwo brother wa mwana oyo yajja ku mukutu gwa Hadija. Nannyonnyola mbu Nicole bali bamunoonya. Mbu Nicole mami waffe abadde ayagala abeera omusajja w'e Canada. Naye ate ye omwana bw'alina omusajja gw'ayagala mbu omugagga nnyo videographer. Wano e Kampala. E Kampala kati gayo waavudde obuzibu. Nti bano bandira ssente ng'ate omwana alina videographer. Gw'ayagala. Kitegeeza ono omusajja w'e Canada ali mu kifaananyi wa maama. Kati omusajja ye yabadde annyumiza. Ye sirowooza nti bituufu. Yabadde agamba omwala mbu ye yamu-approachinga. Nze sirowooza nti kituufu. Oyo omwala ayinza oku-approachinga omusajja. Ye yankwana. Ku myaka gye kibanga ekitasoboka. Naye ku Uganda gye tulimu olwaleero. Omwana ayinza okukisoboka. Kale katusubire nti yamutuukirira. Bwe yamala omutuukirira munamukonekitinga ne ku maama we. Bw'amala mukonekitinga ku maama, bugaye n'atandika okukola obuvunaanyizibwa eri omwana. Abadde alabirira. Nga mwayo kasente. So kitegeeza babadde bamuvuddemu kati naye alabisa. Naye omwana olwamala ebibuuzo. Nze saddamu mulaba namwekanga ku social media ng'azina amazina. Ng'obuzina bukuyisa butyo. Nze obuzina tebwandibadde kikulu nnyo gye ndi. Just ekyannuma nti yali yeeyambudde. Bayo ebiseera ebyo nalinga mwambaza hijabu ewange era mu mami we kyamuyisa bubi mbu yagamba mwambaza ezo engoye kubanga mu Queen Germany nduza zamukya nesikimanya omwana w'omukazi kati mu Queen Germany mbu yamubuuza nti omwana mwajje waki wa Hajati Hajati abadde ayambaza omwana engoye empanvu ng'amusiba ne ku mutwe mbu omukyala ne kimuyisa bubi mbu n'amugjayo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Nsanzi basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna
kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Omulungi atulaba okwetola ensi yonna mbabuuzaako era nga mbalamusa mu kiramuso ekisinga okubeera ekikulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ne Hajjati Kuluthum olunaku olwaleero era nga wano we tuli tulina enteekateeka ze tuliko ze tugenda okuba nga tubabuulira mu maaso awo naye ng'okusookera ddala njagala okusooka okumanya embeera gy'olimu Hajjati. Tubadde tuludde okulabagana. Siri bubi. Allah abadde akuuma mpola mpola. Omwami mulungi. Omwami mulungi. Mukulikeyo ku Valentine. Valentine. Mukulikireyo ddala. Mashallah. Ku 4 point si? Leka naawe. Leka. Ebintu babikola nga bulijjo. Mwawaniseemu ku bbangu. Yeah, we had a good time. Twanyumira bambi. Era nga wono bano n'omwagalwawo. Nga wobeera n'akwagala. Nawe bwe kyabadde. Yes. Abantu babadde disappointed ku Valentine. Abakaabye bakaabye, be baziridde ebirabo babizize. Bannange. Balo be baziridde ebirabo. Abantu babaziridde ebirabo. Abantu bafumbirwe bave mu wuzo laavu z'okwemoola. Kati ate nze ebbanga neetera ati ekirabo ate ne nkizira. Anti mubeera mu laavu zaakwesibako. Lindako. Buli gwe bazidde ekirabo ebirala laavu yakwesibako. Kubanga munne oba omwagala ati lwaki ekirabo obeera ate okimuzirira. Kati munnaye ayinza okukulabisanga gwe wadde teweetegese. Okwetegeka ki? Nga nze nadde sikwetegekede n'oyagala okunkolera surprise ezitayagala. Anti bye by'okwesiba ku bantu. Era omuntu nga yakugamba nti bunne tulina bwe tugenda otuuka oba omulaba. Omuntu akwagala omulaba. Kyogamba gwe tulaba muntu nti ono tanjagala ambazaako birala. Laavu bagamba muzibe. Muzibe. Love is blind. Ogenda okujjukira nga bukedde. Nga bakuyisiza n'ewaka. Okitegeera. So kati munnaye bizibu nnyo. Ne munnaye kati woba osaba essaala osaba ssaala ky'okwebaza Katonda gw'okuba nti naye abantu bakulaba gw'oli mu ssanyu. Ssanyu lyereere. Allah omwebaza. Nga munne bwe bali kumpa ssanyu ate nsaba olinkuumire. Kubanga oyinza obutalibeera mu lubeerera. N'omusaba alikkuumire. Mashallah. Hajjati, nga tutunuulira embeera nga bw'etambula olunaku olwaleero nasembayo nga gw'olina ono omwana omuwala Pretty Nicole. Nicole nabeera naye omwezi gumu nga mu preparinga kola PLE. Nakoma omuwuliza lwe yava eri ewa Kasese Kwinjama gye yali yamutwala. Gyadduka ku ssomero. Kati mukubirako nga mugamuneku webale kukola bibuuzo webale butanswaza nti kaale. Kati Nicole nti nakoma omuwuliza naye twalina programu nga njagala agende mu rehab nga njagala bingi. Gwe tomulaba mbeeraze. Yetaaga to be rehabilitated. Sigambe ne wali abaguba eddalu. Nze mmanyi nti byabagwi baddalo temagenda okubuuza nti ebikolwa byabagwi baddalo byaki. Nedda. Abo abantu bamanyi byabagwi baddalo. Anti bannayuganda. Maybe anti batera kutwalayo endowooza balalu. Naye abantu bangi abalina embeera nga beetaaga okubaako we babeera kwegamba kyogere ntya. Kubudaabudibwa. N'abudaabudibwa n'agenda through training. Obongo ne budde kati waliwo omukyala yalina program yali etegese nga y'abaana myaka gya Nicole nga bangi. Kati nga njagala agendeyo okukalabe ku batu badde engeri gye beeyisa. Bababuulireko wamu nga group. Agenda okuvaayo ng'embeera zikoze eki? Zikyuseemu nange olwo ntandikirawo tweyongere mu maaso. Ne munnange saasobola. Gwe wamubuulirira mu kaseera ke wali naye teyabiwulira. Teyabiwulira naye nze yandaga nti abiwulire ne teyabiwulira. Teyabiteeka mu nkola. Kyeyateeka mu nkola kye namusaba anyamba atuule PLE nga waaginsabye. Alhamdulillah. N'agituula. Yagituula. Ebyadala yagituula.
yagituula results wazirabako saazirabako ne Queen Germany yangamba yagituula kuba ye yamutwalayo eri ate wa anko we singa yadduka era twandigategedde essomero teryali liryo lino lye bagamba mu kifaananyi ewange yasomerayo ogw'omwezi nga ngaddeyo era gye yali yakola ki kasese gye yali registaringira muyisaamu just mu kumutraininga yes addeyo atuulire gye yali registaringira kati n'atuyamba nabanga yakkiriza n'asoma kati twagala nti moving forward yeetaaga ne social life eneekyuke obulamu bwe yeeyisaamu naye omwana olwamala ebibuuzo nze saddamu mulaba namwekanga ku social media ng'azina amazina ng'obuzina bukuyisa butyo nze obuzina tebwandibadde kikulu nnyo nnyo gye ndi just ekyannuma nti yali yeeyambudde ba ebiseera ebyo nalinga mwambaza hijabu ewange era mu mami we kyamuyisa bubi mbu yagamba kubanga Queen Germany nduza zamwokya nesikimanya omwana w'omukazi kati mbu Queen Germany mbu yamubuuza nti omwana mwajje waki ewa Hajati Hajati abadde ayambaza omwana engoye empanvu ng'amusiba ne ku mutwe mbu omukyala ne kimuyisa bubi mbu n'amugjayo bye bya Nicole nakoma toyina mukisa gwali mu sekta y'ebyenjigiriza kumanya na mwana yakola atya saayagala nnyo nnyo kubiyingiramu kukiteekako nti nteeka okubimanya lwa nsonga ki omwana oyo sinze muzaala omwana oyo nayamba muyambe nsuubira nti abantu ab'obuvunaanyizibwa bonna omwana ne weyandibadde yafuna max zifaanana zitya bandimuleese ebanga munnange Hajati omwana yasobola kufuna kino tukoze tutya banga omwana lwo twali tumuzaala nga ttiimu naye nalaba nti nabo tebafuddeeyo ebizibu often tulina bingi ate nga abantu bangi bakuyaayaanira okutuukako webale nnyo ate nga tebannafuna mukisa kakati nze nali siyinza kudda nnyo ku ekyo nange nina omwana owange nina abawala bangi ekitege bendabirira kakati oli wabanga omukisa tagututte nga kya muwendo nze mantunuulira mutunuulire neneeyongerayo luli okuzinanga alaga omubiri kyakuyisa bubi leero walabye ku bimuli byeyateeredde abantu bye bali mu kwerabirako mu masimu mwana yatadde obutambi obutambi bwekale babusuddeyo obulabye nabulabye ebimuli byonna wabirabye nabulabye kati rero kyakuyisiza kitya kyampisiza bubi kuba katono nfe bakututte oxygen katono nfe banga pressure zakubye oyo omusajja gwentebeeza nti yatadde obutambi obwo yasoose kunkubira nga ntiisatiisa omusajja okuntiisatiisa nga saagala mwami wange amanyi kubanga Nicole abeera kojjaawe nga saagala amanyi nti omwana alina ekizibu ekigenda mu maaso kakati nabadde nkyali awo gayi nga ne vidiyo azimpa nemanya nno bitabuse omusajja tasaaga ne mugamba mwami wange tulina ekizibu bwekiti ne bwekiti nga ngamba nkubuulire kuva ku musajja oyo tuyogera na musajja oyo naye nga maama Nicole yali yambulira dda ku musajja oyo w'e Canada naye mwanyinaze ne muwabula naye ndowooza bye namuwabula tiyabigenderako kakati njagala weesonyire ddala omusajja oyo toddamu muwuliriza ne mugamba naye nga mpulira ntidde nnyo omusajja abadde akugamba nti ngenda tuta obutambi bw'omuwala obwa Pretty Nicole yes ne vidiyo ze nsobola mu blackmailinga nsobola okukola bwe biti tubadde yogera ebintu byabadde bingi ngoloza asaaga nnyo nabadde sigamba nti asaaga nebyabadde bitiisa ng'engeri gy'abyogera ng'ebyewuunyisa nga njagala kulaba magezi gonna tusaze magezi ki okulaba nga omusajja oyo tatuuka ku ekyo kati omwami nangamba nti ebbanga lyamala nga omusajja oyo alina vidiyo ezo kkiriza gaana ajja kuzita essaawa yonna era abaana abawala mbakubiriza towerezanga bwerere bwo anti omusajja yakubako control tomanya lwe munaatabuka kati Nicole leka teyamanya nti balitabuka n'omusajja oyo soza nti omwana alimu amagezi agamanya nti omusajja ono omukwano gwamuwaana kati ayinza okukeera enkya nga tebali bonna yali afunye w'e Canada si weekawempe si we nansana oyo nno omusajja leka na weekawempe oba nansana kuba nagenza okumubuulirizaako nga just yakyalako Canada nga nange we nagenda e Canada ne mbagamba nti mbeera Canada ate nga mbeera wali ekawempe oba nga we nakeera enkya nengendako e New York ne mbagamba mbeera New York naye nga ate mbeera Kampala okitegeera so gayo yaleka wati wafana kuba bangambye nti dureva avuga motoka zijja Kenya n'azireeta e Uganda na bwatu dureva
So kwega omwana yagwa mu bufere bwa laafu. Ate nze ndowooza sina mwana. Nze ndowooza maama ono. Kubanga okusiza brother we kyabadde annyonnyola. Nti era ekyaleese ebizibu ebyo byonna. Olwo brother wa mwana oyo yajja ku mukutu gwa Hadija. Nannyonnyola mbu Nicole bali bamunoonya. Mbu Nicole mami waffe abadde ayagala abeera omusajja w'e Canada. Naye ate ye omwana bw'alina omusajja gw'ayagala mbu omugagga nnyo videographer. Wano e Kampala. E Kampala kati gayo wavudde obuzibu. Nti bano bandira ssente ng'ate omwana alina videographer. Gw'ayagala. Kitegeeza ono omusajja w'e Canada ali mu kifaananyi bwa maama. Kati ve omusajja ye yabadde annyumiza. Ye sirowooza nti bituufu. Yabadde agamba omwala mbu ye yamu-approachinga. Nze sirowooza nti kituufu. Oyo omwala ayinza oku-approachinga omusajja. Ye yankwana. Ku myaka gye kibanga ekitasoboka. Naye ku Uganda gye tulimu olwaleero. Omwana ayinza okukisoboka. Kale katusubire nti yamutuukirira. Bwe yamala omutuukirira mbu namukonekitinga ne ku maama we. Bw'amala omukonekitinga ku maama, Bugaya n'atandika okukola obuvunaanyizibwa eri omwana. Abadde alabirira. Mbu nga mwayo kasente. So kitegeeza babadde bamuvuddemu kati naye alabisa. Obuzibu bwavudde. Ndabiralamu awo. So kati essaawa eno buli omuntu watunulira kafaananyi k'omwana omuwala nga bagojja mu kifaananyi. Era kubanga munnenze mbadde mbeera naye. Abantu bakoma okumanya nti no Nicole abeera wange. Kakati bino eby'omunda nze n'engeri ebintu yange gye mbitambuliza ennyo munde. Saayagala kuvaayo ssaawa eyo bagamba omwana yadduka, omwana simuwuliza, omwana wenkuba amasimu tebakwata. Era Queen Germany we yavaayo n'agamba Nicole nti musota. Era namukubya ne muga Queen Germany. Saagala kukwata busungu obulwanire ku social media. Omwana oba alina bye yakusobezza. Lwanira mabega eno. Ne tulaga bantu oli maama wa mwana. Kale abantu bambi tebamanyi nti omwana yali yapaala nadda. Nga yeeyongerayo dda yes. Kitabaawukanya ne Queen Germany. Kuba yali yeewaddeyo bumulayira. Tayambuulira. Nze we namulaba ng'agamba mbu musota. Ne mubuuza nti ate bw'obadde ki ne muwala waffe. N'aŋŋamba mbu bingi nnyo nnyo biwanvu nnyo. Ne muga biwanvu nnyo tosobola biŋŋamba nti sisobola gye tibingi nnyo. Kakati era ye Queen Germany yabimanyi. Lwaki baayawula. Kakati ne video audio ezitambula bwaziwuliddeko omwana nga alina byayogera. Era Queen Germany nze yali yazimperezaako omwezi nga gumu emabega. N'aŋŋamba nti wulira omuwala waffe byanjogerako. Naye ne bikoma awo video audios zisigalamu mu ssimu. Nagenze wuli ate zizunga ku social media. Era ne mubuuza nti Queen ate audios nga nziwulira ku social media. N'aŋŋamba oli omuwala yazimpereza like yazitadde. Bana yayina yazimuweereza. Ndowooza omwana oli yali mukwano gwa Queen Germany ate era nga mukwano gwono gwe yali anyumiza. Wezito ne ziriikinga. Olwaleero omuwala yaali ku ki? Oba tewadda ebibye wabiggalawo chapter? Sobola biggalawo. Layini y'okusoma. Ey'okusoma bye siba biddamu. Banga ekisooka omwana bambi alayika academics tazisobola. Tasobola byakusoma naddala eby'omu mutwe bino. Bya theory. Maybe waba omulesi oba nayiga sumbuusa ezo oba kekisi oba okutunga maybe banga bayagala nnyo ebyamasaagi mbuye bimukolera adde sinnabimanya mbuye buno obugalo bwe buno bukola omulimu gwa ttendo nga bukutte ku mugongo gw'omuntu sinnabimanya era ng'agenda masaagi nga bakyala banne anti nze era mulimu era bye sijja mumukkiriza agenda masaagi nga baani anti nze nange ndyaja tikola bye sijja mukkiriza agenda mumusomesa anti kati gwe essaawa eno ojja kubaako byogala naye yalina byayagala ngera bwe yagaana engoye z'empanvu ogwo gw'amasaagi gwo sijja gumusomesa nja mumusomesa ekirala oba kutunga agenda afune ssente gomanyi aba fashion designers ssente zebatufunako ennaku zino empitirivu bagamba ebintu ng'ebyo naye nga tumusaasira yonna gy'ali ne mama we ne tumusaasira n'okufamire yonna okutwaliza awamu alla munne bw'ati we yatugeredde ate tunaakola kyekiriwo kati kyekyogerwako omwana kye yatukoze omwana ebintu byonna ebize bimutambulirako nga bya kintu kikulu nga bisukka emyaka gye omwana alayika bamugayalirira wano mu buto banga olaba emyaka gye n'ebikolwa bye tebikwatagana bimakinga kyokka ate bw'oyiteeyo ku ground ogenda okulaba nga omuntu akutomerawo ng'akugamba nti omwana yalibanga asukka emyaka gye tugamba anti kati naffe omwana twamulabira ku social media tetumanyi myaka gye temumanyi byemabega tetubimanyi era nze nali mutwala okusoma omwami wange n'aŋŋamba tokwata mwana oyo mutwala ku ssomero
tajja kukwata mu kiraasi. Ne mugamba nga lwaki takwata omwana agambye ayagala tuula P7. Nangamba omwana tumumanyi gw'olabidde ku social media mwana wa sister wange. Kugambye yakulira mu ngalo zaabwe nga bo bamanyi ebizibu by'omwana. Ffe oba oliyo bye tutaamanya twatunulira emyaka ne tumusaasira ate wabeera before you. Ali very humble. Iri wagamba ekintu oyinza olowooza omwana ali serious ku kyayogerako. Kumba ate ye ategeeza birala nnyo nnyo. Waba ayogera wano obanga omulina olanga mukakkamu. Omwana mukakkamu. Nnyo. Then mu kyemyaka omulaba nga muto oba entegerayo ya waggulu nnyo nnyo. Nze muno yandaga mbu muto. Bikyolaba. Nze yandaga nga muto naye bye nalaba out eddaluuli era namugambanga nti gwekimanyi nti no wenkane Anwar obukulu. Namuga tuli emyaka gya Anwar n'egijo. Anwar aba muto. Anti aba muto ninga bali mu same age bracket kati omwana emyaka 10 na 16 bonna babeera benkana. Nenga olaba ebikolwa byono noono ogabona mukulu nnyo ate ku mwana. Wali owuliddeko byempulira nti omwana ono yaliba omukulu. Nange nabihulirako era nabuuzako ku kojja we nti naye omwana ono alina emyaka emeka ddala. Nangambye gyegyo 14. Ajati kandoze byempulira ku ground naawe wali obiwuliddeko. Naye ati kaakati anti omwana siffe tumuzaala. Siffe abamuzaala naye tugamba bituwulira ku ground. Nze gamba ebikolwa bibyo ebimuleetera abantu okudawutinga emyaka gye. N'omubiri gwe ngeri gyali mu gym. Kuba kati nyinza okubeera no Captain ngonsinga emyaka nga 5 n'engeri gy'oli kakapa. Ati tukisussa nnyo. Mbadde mpayikiza mu nti omubiri omusinga ke 3. 5 mingi. Captain nakulaba dda. Captain ekibiina sooka okulaba wali interviewinga Sheikh. Myaka gyedda. Nga gw'oliwa. Nali muto nga nakayingira era wenadde okusika nengamba ono gayinga takuloba namulaba wanekika nakulaba ne Sheikh. Omugezi nga tannafa ebambya. So bune kati Nicole omubiri gwe ebikolwa bye byonna tugamba naye omwana ddala muto naye ng'oluusi ayinza okuba muto kitegeera. Nange kyekyo nti lwaki nakola as interview naye kito naye nga nkola bya kikulu. Kati olowooza nti Captain Watt kumbe yakola nga kyali muto. Ajati ku kifaananyi kati ekiriwo bambi kati tudde ku sayidi y'obuwabuzi nga ekifaananyi ky'olimu kyewali yagadde omukyala yenna abeere. Nicole future egenda kuba etya era biki by'oyinza okuba ng'omugamba tudde kati ku track entuufu. Nze ngamba ebintu bya Nicole by the n'omutima gunnuma nga mbyogerako biri beyond media. Kyetaaga tutuule nga family tulabe gye tuyinza okukolera omwana oyo wamu. Kitegeera bintu by'omwana ebyo si bya kusaaga bintu binene bangola bituluma nga siffe twamusindika. Kati osaasira yamuzaala naye mpozi abawala bali eyabatulaba wano bayige nti si kirungi kukoleza musajja bintu bya nudes ebyo. Nti omwana omuwala oba ofunye opportunity ng'oli mu ssomero kozesa obudde bwo rightly. Oba olina muntu akuyambyeko soma ebirungi biri mu maaso okitegeera. Ne kati Nicole ayinza okwonoona obulamu bwe bwonna mu by'okusaaga oyo mwana gy'alwala muto. Besides depression endwadde za love ezo ez'okutubeera ku network. Nicole asobola okukwata omusajja n'amutwala mu mukebera HIV. Newabanga yamututteyo ayina she really empowered. Ogamba omusajja nti njagala ddwaliro liri oba omusajja yamutwala kuba ye bimutwala kunze bingi okuva ku ssente zange emmotoka gye obulamu ayinza okufiirwa obulamu mu mbeera ey'okusaaga ate obulamu bwe bufa aba bugenzi oba tokyalina kyozzaako. Abawala abali eyo ebirungi biri mu maaso muwulirize abazadde mu empowering musikiringe oba gwe mu kirasi tobitegeera genda osome ekyomu mutwe. Omwami waba akwadde akasente ogenda okukola genda okolereka kumala budde ng'oli mu biduuka eyo ya buli omu gobera ku intaneti ng'ovuma abantu. Bakati ne intaneti yo niko otamanyi gye neemukomya nti nnako omuntu gwe mmanyi yagenda neeyambula eri mu Big Brother House n'afuna muli mu UN bannayuganda bennyini ne bamukuba nti gwe yeeyambula biki yogenda tu representinga bintu byakweyambula ebyo bizibu nnyo. Naye bambi nga tumusabira Mukama akimuyiseemu ate aleme kutuuka ku kira kuba ebintu ng'ebyo omuntu ayinza n'okwejja mu bulamu mu by'okusaaga. Oba afumbire lumu. Anti akyali muto. Ekyamazima oyo omwana muto era n'amuwasesa zino bajja mmusiba. Tewali nga ali marriage ezedda. Edda. Ne kati etteeka n'engeri mama gye yagalamu akasente. Bayinza okukusiba nga wasize omwana ali biro 18.
defilement kati gwe newonyonyola mbu omwana nedda yali mukulu obinnyonnyola ani nga nnyina agambye omwana nge wa 14 kati bamulindemu anaatera okukula gibulako emeka kati ye mpozi ayinameka baba tugamba 14 b'emyaka ebyo kati saa zino zaidi 16 nempulya 15 kati nange byansi kale ekikulu ginaatera okutuuka ku 18 tumulindemu emyaka ng'esatu ena afumbirwe esatu nga mingi nga wano just myezi atuvuga speed buli mwezi wabaawo ekiriwo ate banaye ogenda n'omulaba ku tiktok ti banaye ajja ati mutusaasire ogenda n'otuli omwana w'omukazi ku tiktok n'owulira nga tosigadde kyekimu ate munirwamba mama we kale teyagala approach yange naye Nicole singa yaleka mubisi oba omanyi hijab eno erina kyeyamba oba oli awo yandibadde tagwa nnyo mu bikemu kuba omwana buli weeyambula bw'atyo ng'ate n'effiga ye ennungi abasajja bo balina amaddu wamutulira bw'ati alowooza kirala naye omubikabikako n'omwambaza egagoye agawanvu obaako ky'omutaasizza oba olina ky'omutaasizza kale yeetaaga ndowooza serious meeting ewaka eyo okulaba mama muzibu wa kufuna mama wabe famire ye jamufuna nali nyina kyemunyendo mubaliramu nga njagala kubakwatamu awo mmanyize mba n'abantu abagattako naye maama yeewulira nnyo simanyi oba gwe wamuyigiza okwewulira mama abeera mu kyalo wa mu kyalo abeera mpigi kyobula omwana addukayo omwana ayagala beera ku kibuga mama wa mu kyalo abeera mu kyalo alhamdulillah naye nga si kwewulira naye nga ffe tugenda bateeka buteesi mu ssaala otherwise zeetaaga ssaala kyetaaga ssaala bannange ekyekintu kinene nnyo era n'abawala gye bajja obuvumu oweereza ezo vidiyo obulemwa uganda abaana bagumu n'abantu tebaswala kukuweereza butambi obwo era olwo gwe nagambye naye owulira otya nga nkuweereza obutambi bwa muwalawo bwe butyo nagamba hajati nsonyiwa ndowooza nga buli mwana ayagala kumbulya alowooza sibimanyi okitegeera nze nabulokinza abantu bwa butambi naye ng'ate nno wemmala wentunulako nti naye byotunula si birungi biyinza okumbuza wabeera omuzadde owulira bubi ng'oli muzadde naye era n'osaasira omuzadde aliyo ng'ate akwongerayo ate nga bakazi bannaffe benyonyoddde babongerayo nga bakavuga sipiidi bakongerayo kati anja tikyekiddako nalabye wawangudde ne zaawaadi mwebale kulonda abannonzi mune nawangudde awaadi y'okubeera nga mbeerawo abaana abawala n'abakyala era nebaza abategesa awadzi ezo ne bagimpa I feel good okubeera recognized nga nkyali mulamu kuba ebiseera ebisinga batusiima tufudde so woto n'owangula bwentyo nempangula nenebaza nabangumizza banze nabadde mpeddemu amaanyi nga ngambye sikyaddamu kwemalira budde n'abaana bawala n'abantu bangambye hajati Nicole aleme kukutta maanyi go sigala ng'okola emirimu gyo nengamba kale omukisa gwe ndiguwa omuwala omulala amanye ennaku ye kuba abaana gye bali ng'amanye ennaku ye ng'oba omwadde opportunity asobola okusoma nakukola proud kakati mu mbeera y'emu ndowooza kino kankiyamba eri abaana baleero bonna abambuuza hajati enamba y'ajati ate hajati bamwagaza ati alina ensonga zaabwe empitirivu nga si bino ebya Nicole si bya Nicole ensonga endala ngamba abakyala abakyala bakwenyumirizaamu eva babeera bangamba tuwe ku namba y'ajati naye oluusi nemubuuza kiki kyomugamba oluusi nekigirira awe nedde osobola ogibaawa nesitera nze kukwata simu ne ku whatsapp mbaddamu whatsapp newembeera sikuzeemu kati lazima wenaiseto nkuddamu naye okukwata nako okukwata amasimu nga gajja kundwaza amatu wano nga tuli mu kamera wano wenjagalidde goba buli engeri y'omuntu ayagala gye teyasobola omufunamu omuntu anjagalidde asobola okufuna ku whatsapp ya 0701 248510 0701 24 8510 whatsapp yokka osobola okufuna hajati ku nsonga yonna yene wogenda sima bagenda ku messenger biki ebyo sibindwawo bitunako mbeera busy sibeerayo nnyo ne ku whatsapp ye mbeerayo neera si nnyo whatsapp number gye muba mumunoonyezaako weereko ky'omugamba waba alina obusobozi obukuyamba akuyambe ekitasoboka naye nga mbeera nnyo mu bintu bya empowerment through education sagala muntu ajje nga ngamba nti olwalwo yagenda nga nti ajja ti njagala onnyamba onzimbira ennyumba ya mama wange
Maama Fina yakola ku ebyo. Ne bantu mmwe. Sirina ssente. Mwewummuzeeko. Ya counseling. Ebyo simanyi omwami tannyamba njogerako n'omwami wange. Saba basari njagala omwana nga asome ebyo weebityo. Oyagala okuwulira. Ebyo. Kale mukitegedde bulungi naye lwosanga n'omusajja eyo ogwekimanya ajja ti mufumbo bannaye abasajja bakyalimu ebyo balalu maama hoogabye namba ojja uyaze voice note engineer abasse ojogerera bulungi engineer abasse amantumirira yingiri yanga tusiibula engineer wange nkwagala nnyo mukwano webale kumbeererawo webale kubeera nga you support me noberanga ampa conducive environment okukola emirimu gyange kubanga amakayo gabanga tegaliimu ssanyu naye ku mulimu mukwano kiba kirala anti obeera okaaba oli otayipingira amazige gakuyitamu naye mwebaza obba nga tanstressing weebale nnyo seka akram mysteries in fact mutuwadde ekifaananyi nti kino nebuliwo obwavu nebuliwo obugagga mu mbeera ennungi mu mbeera embi mutuwadde ekifaananyi webiba abafumbo we baba abamu balimba wali muhulayira babyogera abakyala bagumiikiriza bingi abaami batugumiikiriza bingi abafumbo we baba ate wekyandibadde banga ffena tekuba malayika tekuli malayika oba olina ogumiikiriza munno nemwegumiikiriza nemubeerawo kulw'abaana ajja ti mpozi ng'olina ky'obagamba sina kyembagamba okugyako okubuulira girl child nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo essaawa zino oba olina kubeera mu ssomero beera mu ssomero ebyomukwano ojja bisanga obikoowe kubanga essaawa kati nze nakula nnyumirwa omukwano akati gwe oli kusoma ate nolisoma otabazi nude akati ojja notuuka oyagala okufumbira nga teryakuwasa nga buli omu yakulaba alaba ng'omusajja atya nga yandibadde akwagala obulungi bwo naye nga n'ekitiibwa kyagamba nga ku mulirwa noona baba bakumanyi nga kyenterese munda kyonna bakimanyi biba biralamuko lwaki wagidde Sophie Love nga tugenda Sophie Love mukwano gwange and kintu kikwata ku bakyala ngwenjagala nnyo okusupportinga abakyala yampise bambi naŋŋamba n'ekintu kyange kyentegese kunaku lwaffe olw'abakyala yalubuukinga dda era balaba agenda okuŋŋamba ate nga shad ready books ne mugamba kale nja kubaawo namubuuza bikwata ku ki naye nga bikwata ku misomo gya njawulo gy'abakyala okuzamu abantu essuubi kwega bya mukwano 8th March tuli ku Theatre La Bonita omuntu eyakowaza situresi ayagala okufuna amwagala simanya kwega byonna byalaavu byonna biri awa Sophie Love yalina she's a love expert iwe yagambye ate nga byali ba love doctor amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp